Kwaniriza nateera ku mukutu gwaffe okwagala Katonda webale kuneegattako. Olwaleero tugenda kuyita mu lunyiriri lwa wiiki. Olunyiriri lwa wiiki eno lugenda kuva mu kitabo eky'Abakolinso essuula ya 5 olunyiriri lwa 7 era lugamba bwe luti: kubanga tutambula lwa kukkiriza so si lwa maaso gaffe bye galaba. Olunyiriri olwo ebiseera ebisinga abantu abasinga balu misunderstanding nga tebalutegeera bulungi. Balowooza abamu balutwala nga bwe luli exactly nti buli kimu kyolaba n'amaaso go tekikola makulu, so n'olw'ensonga eyo tolina kiwa birowoozo, wabula tambulira mu kukkiriza kwokka. Wabula Katonda yatuwa amaaso tusobole okulaba, tusobole okutegeera kye tulabye n'okukivuunula mu bwongo bwaffe kiki kye tulabye era tukikozeseza tutya, tukizeemu tutya tuzeemu tutya eri ekyo kye tulabye mu bulamu bwaffe. So olunyiriri luno kye lwogerako era kye tugezaako kye lwagala okutuyigiriza nti mu buli kimu ky'okola oba n'okukkiriza totambulira ku ebyo byokka by'olabako n'amaaso go nti by'ojja okukola ki, okukkiririzaamu, wabula ba n'okukkiriza eri ebyo by'otalaba. Nga Katonda tetumulaba era teri yali agambye nti nze namulabako, naye ate tukkiriza nti Katonda ye yatonda ensi eno olw'ebyo bye yateeka ku nsi eno ebiraga ekitiibwa kye, ebitonde. Nti bw'otunuulira obulamu bwaffe engeri gye tuzaalibwamu, engeri gye tukulamu, engeri gye tufa, Katonda waliwo ebintu bye yeesigaliza ng'okuzaalibwa n'okufa. Tomanya ddi lw'olizaalibwa, tomanya ddi lw'olifa. Ekirala otunulira emiti, omuti gukula ne guva mu ttaka, ensigo akasiga katono we kadde kavaamu omuti omukulu we guti, ate nagwo ne gufa, ate n'omulala nagwo ne gukula. Kwegamba n'olaba ekintu ng'omuti nga kirina obulamu, kissa, kikula, ate nakyo kizaalibwa okuva mu nsigo. So n'otunuulira ensozi gaggadde, n'otunuulira emigga, n'otunuulira zisemayanja, ebintu ebyo byonna birina okukuleetera okwewuunya. Ani yabikola? Eyabikola nga w'amaanyi. So n'olw'ensonga eyo tutambulira mu kukkiriza nti oyo yakola ebintu ebyo eyatuteeka ne ku nsi kuno w'amaanyi. Bwe tuba tumwesize ajja kutuluŋŋamya mu buli kimu mu bulamu bwaffe. So olunyiriri luno kye lugezaako okutuyigiriza nti ba n'okukkiriza mu Mukama waffe Yesu Kristo nti ajja kukuluŋŋamya era ajja kugabirira era ajja kukuuma, oleme kwesigama ku ebyo byokka by'olaba ne by'osobola okukola mu maanyi go. Kansuubire olunyiriri luno lukoza amakulu era byenjogedde bikoza amakulu mu bulamu bwo. Mukama abankuumire, tulabagana ate mu vidiyo eneddako. Mubeere bulungi.